yannyonnyola bulungi era neeraga obuvo bw'okulwala kwa Right Honorable Jacob Oulanyah nga mwalimu essasi eryamukubwa ng'akyali ku university. Biseera ebyo ku university baliyo ne ba Norbert Mao byali byakwekalakaasa zali akyali mu kibiina kya UPC. Then tutunulira embeera eyo nga tugikompeyalinga n'engeri ebitongole by'okwerinda kati gye bakwatamu okwekalakaasa okwenjawulo oba n'engeri gye bagumbululamu ab'opposition. Tuludde nga tugamba sina opposition bokka naye kugumbulula obujagalalo bonna. Tuludde nga tugamba nti poliisi ekozesa nnyo eryanya erisukkiridde. Mu mwaka gwa 2014 poliisi yali eddumirwa General Kayihura. Waliwo omusango gwe natwala mu kooti nga tuwolereza omuyizi w'e Makerere yali muwala. Waliyo okwekalakaasa e Makerere ne bagenda poliisi mu kugumbulula abayizi neetuuka ne mu hostels ng'ebakubira mundu bamusanga mu hostel mu rumye ne bamukuba batuuni paka batuuni we yamenyeka okugulu ne kusensebuka ne bamukuba ng'oli amukuba sina kugumbulula naye amukubanga ekibonerezo mpaka ne batuuni bwe yamenyeka era okugulu ne kusensebuka. Nzijukira ebiseera ebyo General Kayihura yafuba nnyo n'okulaba ng'omusango gwo tuguse tulinga wabweru wa kooti. Juzi waliwo era mmanyi nti omusango gugenda kujja mu kooti essaawa yonna omuyizi yakubibwa omukono ne gubetenteka mu kwekalakaasa okubaddewo omwaka guno. Engeri poliisi gyekwata mutudde nga tugamba nti amaanyi agasusse kubanga etteeka ligigamba kukozesa amaanyi ag'ekigero okusinziira ku obulumbaganyo babwolekedde. Naye kye tulaba ekisooka kukozesa live bullets kakati olaba nti ono bamukuba mu mwaka gwa 9 ne badamejinga akataago ne bakajjamu era nga bagamba nti bwe bakajjamu obutofaali bwo obw'omubiri obulwanyisa abalwadde ne bukola ki ne buba nga okulwanyisa omubiri gwokulwanyisa obulwadde kinafuidde ddala. Kaakati tomanya nti ekintu kyokola myaka 3 emabega kirijja ate okukosa omuntu gwokola ki. Twegamba enkola ey'okubeera nti nno abo beekalakaasa fene tubeera ba bystander n'ogamba nti abo nabo beekalakaasa nnyo bwe bakuba ab'opposition abo nabo baleeta nnyo kkerere bwe bakuba abaana b'e Makerere abo nabo tebakola ki. Kwegamba nti kyandibadde kirungi ekisooka ne tulwanyirira obwenkanya oba bukozesebwa ku gw'oyagala oba gw'otayagala kuba tomanya ani gwe kinaakwata. Bw'ogenda nga okozesa owolereza enkola ey'okugamba nti babakubemu omukka naye guba mukka Morris tomanya effect ya mukka ogwo gwe basiba nga bakuba abantu kikinaaba mu maaso kubanga omukka kaakati ebintu ebimu ebirwadde ebimu ebiriwo tetuyinza kumanya gye biva. Tulina kansa n'abaana abawere abalina kansa mu Cancer Institute. Kwegamba ebintu ebimu ebyandibadde tugamba nti abantu abakozesa ate nga abamu babeera mu ddembe libaweebwa ssemateeka ngeri okwekalakaasa kuba kati okuba enkuŋŋaana kwonna kwonna n'okwekalakaasa poliisi eringa ekiweera mu ggwanga eddembe naye nga kiri mateeka okuggyako ng'okuba lukuŋŋaana bweba speech day asomero nga mwagala okukola charity walk eyo bajja jikkiriza niyo mwagala kuyita bweba Kampala carnival bajja jikkiriza. Naye abeekalakaasa abagundi abasente z'akameeza nga balina n'obukuumi abasente z'akameeza juzi olwobe nayitako ku Nakasero road oluguudo luyita mu maaso ga State House webatika bambadde t-shirt eza yero bagamba bagenda ku miitinga president Nakasero ninga bangi ne bayimiriza emmotoka eziwera abantu bano okuyita okuba bali batambuza bigere. Kwegamba nti poliisi okozesa eryanya erisusse ekisooka ng'ekuba omukka nga ekuba amasasi kubanga eriyo Honorable Oulanyah yalirake nti ye bamugjamu akataago n'abeera mulamu emyaka gino gyonna 56. Niriyo abafiirawo waliyo abafiirawo abaafa mu November wa 2020 government report yagamba bali 54 abo tetunabayo nteekateekayo ne compensate family nene bo bacompensatings bali abaafa tebadda tomanya speaker MP ki eyafiira mu abo oyandibadde mu maaso. N'olwekyo okukozesa eryanya erisusse nga tugumbulula abantu betulowooza nti nno betwala nga abalabe ekyo kyandibadde nga kyakuyiga kubanga bano abantu b'okuba tomanyi oyinza n'okukubiramu owuwo. Ate ekisinga okuba ekyennaku Morris nti embeera eno ey'obutakwasisa mateeka kyoyinza oyita impunity ey'omuntu okukola nga bw'ayagala olwokuba alina eryanya tekosa bantu bokka be mulowooza nti no bavuganye
ndowooza simanyi oba ojjukira story wa traffic yakubibwa essasi n'atemwako n'okugulu namulaba ennaku ezo nga alaajana naye yamukuba essasi w'amagye tetulabangayo kooti yonna emuyise baali bamunoonya yalaba buzeeko ekyo sirowooza nti wakati weyakubibwa essasi okuva weyakubibwa ekiwaatule okutuuka kiralo lwe bamusuula waliwo kamera ezisukka 10 eza poliisi naye tebamanya ani yatwala motoka tebamanya ani yamukuba ssasi so kwegamba ekyo teri ayinza kikkiriza n'omwana omuto naye ekigenda nti n'omuntu owo yennyini gwe musavinga employer y'omu kuba mwenna muli bakwasisi b'amateeka mwenna mwambala uniform ya ggwanga n'omukuba essasi naye n'atafuna na bwenkanya olwokuba abamukubi bakuumibwa so embeera eyo ey'obwenkanya tekosa kyetuyigamu tekosa abo bokka bootayagala naye ate bw'ogenda ng'ogiguroominga ng'ogirekekule ate naye tomanya ddi weeneekulira waliwo na kino nti mu mbeera eno ebimu ku bibadde byogerako ennyo kuliko ensimbi ezikozeseddwa 1 mu kujjanjaba right honorable ne wabawo ensimbi ezikozeseddwa 2 mu kutegeka okumuziika ensimbi ezo nga zikozeseddwa oba oliawo lwa circumstances zibaddewo kati omwana ali ku university gwokuba gye bujja ayinza okuba ye speaker era gwe tugenda okutekako ssente zezimu noba nezisingagaawo eggwanga libeere nga lifiirwa ensimbi ezigenda naye ngaoba oliawo singa muba temwamukosa ate tezandibadde nga oba oliawo zisasaana zityo era tekyandibadde bwe kityo ate nga n'ekirala kokijjeyo ekyo nti n'okutunuulira embeera nti gavumenti yandibadde ndoozi yabadde Sunday morning teyakoze feature ya abantu abakungu abafiiridde wabweru w'eggwanga nti ekyokuyiga ekirala kirimu nga bweyogedde ku kyensimbi nti tulina makubo ki ge tukoze nga gavumenti okulaba nga obujjanjabi bo obwa wano bwongezebwa maaso kubanga olwaleero Morris waliwo eddwaliro erimu mu Kampala wano nga abajaasi ba UPDF abali ku ddaala erimu waliwo ranka gyotandikirako okugenda waggulu bw'aba alwadde agenda mu ddwaliro eryo gavumenti nesasula ssente si ddwaliro si lya gavumenti liri Uganda liri private naye ayina enteekateeka ne UPDF oba ne Ministry of Defence ey'okujjanjaba eringa health scheme basasula billions and billions of money omwaka ogenda mu ddwaliro eryo kaakati bw'obeera nga ne wano ewaka w'osobola wali mu buyinza bo tosobola kugamba nti no sente zo tuziteeke emulago yebeere rifaaro nti waliwo facility emu nga basasula private facility waliwo eddwaliro ery'obwannannyini eddwaliro ery'obwannannyini e Uganda ng'abasirikale ba UPDF abali ku madaala agawaggulu bwe balwala gye bagenda wabula tebagenda mulago era gavumenti nekwata ensimbi empitirivu neziwa private facility oba nanyini ali mu gavumenti ekyo nze sagala kutunulira nanyini lyo njaga kutunulira gavumenti kubanga ezete z'omuw'omusolo yandibadde zitekawo kirira mu gavumenti yandibadde wakiri ogamba nti no facilities kubanga muntu gamba Seattle kale yo eddwaliro lyakola dda technology eno Honorable Acheng yatugambye nti no technology gye yatandikira naye kaakati ate wano e Uganda kyekiri wano ekitasobola kubeera wano emulago mu national referral so kaakati medical sente zigenda kyebayita medical tourism nti sente zigenda ebweru ennyo ebweru nze kyendowooza twandituteyo ebintu ebiteebereka kubanga ekizibu ekikibeeramu nti eri abantu abatasobola kutuukirira president kubayambako kukola ki kugenda bweru eriyo n'abantu abamu waliwo era omulala gwe baŋŋambye abadde alaajana kutuukako kwa president kola ki jeno omulala ndowooza ennaku ze baamukkiriza ayeka yatambudde alaajana tuuka kwa president bamusole omutwala kwegamba bwe kibeera nga kiri ku discretion nti bw'obulwadde obw'enkizo bwe bubeera nga ani anantuuse wa president okusobola okunzirusa e Kenya oba okunzirusa mu Germany n'olwekyo ekyo nakyo kyandibadde kyakwekuba mu mutima kubanga olwaleero osobola okiwolereza kubanga olowooza nti nno naawe olina enkizo okusobola okufuna facilities ezo naye ate bw'otabaako kyokola ng'okyali mu kifo ekyo ate kisobola okutubeera nga ekiseera n'obwetaagira ate tosobola kutuuka kufuna access eyo ekuddusa mu Germany oba okuddusa mu Seattle oba okuddusa mu Aga Khan Kenya n'olwekyo nze kyendowooza nti kyandibadde kirungi tukitunuulire mu mbeera ya bulijjo nti tuyambe tutya okwongera ku byobulamu okusitula omutindo kisobole okuyamba
n'abantu abasinga obungi kitaasa ssente kubanga nnyingi ezigendayo naye ate oba oyamba n'abantu bangiko ate nga ekisinga obuzibu ekiriwo nti si bbula lyabakugu mu Uganda kubanga abasawo bangi mu Aga Khan e Kenya bannayuganda abasawo bangi bali South Africa bannayuganda so si bbula lya bukugu naye embeera ya nsimbi yakubasasula bulungi nakuteekawo facilities ennungi so nze kyendowooza nti okufa kwa Right Honorable Oulanyah twandibadde kiba turning point naye ate ekyo okukulowooza kwange era kiyinza okugaa kiryairikwa sirowooza nti kijja kubeerawo suubi naye sirowooza nti kijja kubeerawo olw'okusinziira ku byendabyeko emabega ng'omaze okukisaba kusaba kwange eri Katonda naye ate eri abagira okukiteeka mu nkola sibalinamu ssuubi nnyo nti oba oli abo bayinza okukikola naye mu mbeera ya bulijjo kyebandibadde bakola kyetwandibadde tukola kyetwandibadde tulowoolezaamu ffenna nti nga minisita w'ebyobulamu mu kifo ky'okugamba nti nno ye Seattle yesinga tekinologiyo gye yatandikira kyetova twamutwale Seattle naye weebuuza nti sente mmeka zandibadde zikekezebwa kubanga bw'okiteekamu omuntu oba ogera kulozinga debate bw'ogamba nti akati oli tebaani mutaasizza yes baani mutaasizza bandikozesezza kyonna kyonna ekisoboka naye ate omulala atasobola atalina ddoboozi eryo nga yene munnayuganda yakola ebiseera ebisinga nzijukira eddwaliro eryerubowa buli obogera ku nsonga eyo terinaba kuzimbibwa naye batutegeeza nti mu bbanga tono nnyo lijja kuba lizimbiddwa n'ensimbi ne bakkirizibwa okuba nti bazifuna naye si byangu nnyo kyolaba nga nkugambye nti essuubi lyange mbalina obiteeka mukola si lyamaanyi nnyo okusinza ku byendabyeko okusinza ku byetulabyeko ebize bitongozebwa ne bitava mu ttaka akadde katugenzeko naye wesibula njagala okubebaza okutuwuliriza n'okutulaba n'okwongera okusaba buli muntu yenna akozesa omukisa gw'alina okulaba ng'oyongerako ku nsi okubeera obulungi mu kifo kyonna wooli weewaawo tweyenze nnyo tweyenzeege mukadde wange Counsel George Musisi ensonga bw'atyo bwazirabye nkakasa nti naawe olina ky'osobola okuba nti oyigamu ebiseera ebisinga obungi tuleeta abantu bano okubaako kye boogera gwe n'obaako ky'oyigamu si nsonga oyinza oba tonyumirwa nnyo byayogera naye nga birimu amakulu picking amakulu ate osobole okuba nti oyambibwa nyongera okujjukiza nti omwoleso gwa CBS Pawesa gutandika olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 14 gugenda kugwa ennaku z'omwezi